nenyingira mu junior secondary. Kati eri ebya primary obikutuula mwaka ki? Omwaka gwali gwa 61 ndowooza. 61. Bakuzadde mwana mu 9. 61 otudde primary 6. Kakati oyingidde junior. Nyingidde junior secondary. Era mu junior secondary omwo nsokera okwambala engatto. Engatto nga ssomero lirina ne stockings zaalinga za bbulu nga ziriko na mpanvu nnyo. zikomawo ne ziriko ne guli nga waliwo ne blazer. Wali mu primary Kagere. Awo Kagere. Kagere. Ne wasomeranga muli abazungu era nga bigere. Ebyo by'abaana tumanyi oba banyambazanga obugatto nsibijjukira nnyo. Okay. Naye nga wano bwe nyambala engatto bagigula siringi 3 bampa ne sokisi olufuna n'ebikebe gino mathematical sets wamma ng'essomero lya St. John's sekaka primary junior secondary nga essomero ddungi waliwo band brass band bafuuwa emirere kama nzobozesa nemmalako olwo lwa tukyasoma gavumenti ekyusa mu system abaali basoma junior secondary basomanga emyaka 3 basoma junior 1 junior 2 junior 3 naye ku mulembe ogwaffe junior 3 negibwawo netusigala primary 8 era ffe omwaka ogwaffe bwe gwakomekereza tetwakola primary 8 abaddako nkakola primary 7 twakola bulungi era ne mpeebwa ekifo ku St. Music College ekitovu enyingirayo maka 1965. Kyolo St. Henry's Kitovu ogenza kutandika senior secondary. Wali ovudde mu junior secondary. Tuyingira senior tusangayo brother Eden ajja yali omugezi ennyo era nga essomero ly'ekitovu ssomero ly'amaanyi nnyo nga ssomero ddungi nnyo. Kaakati mu subjects ze nali nkola obulungi ennyo nali nkola fine art. Okay. Era nga mu kukola fabric engoye okuziteekamu designs nga neekansa nalina creativity y'amaanyi nga nsobola okuyiya design ennungi nengiteekamu pattern zenjagala ne colors nijjayo ekitundu ekitengi ekirungi ennyo. Era mu mbeera eyo kyansobozesa bwe namala senior 4 okufuna ekifo mu kampuni gye bayitanga Mulco Textiles. Yali Jinja nga bakola engoye jogera ejjinja waliyo Nightil ne wabaayo Mulco. Kati Mulco Textiles yenafuna omulimu nga mazi senior 4 vocational employment emyezi 3 nga ninde ebigezo bikola ki bidde naye gwe nga weekolera olw'obukugu buli bw'oyina. Era bwe natwalayo sample yange okubalagako baali impressed bampeera buli lumala bwoti ebigezo olusuula peni ng'oyingirawo era kyenakola awo nno waliwo kasobola akanyumira ennyira kennyagala nnyo abantu baseyalingeko ti emikwano gino egy'omu masomero mizibu ate abaana babuza ne bannaabwe abali beesoma tuba tuli eyo maze okufuna omulimu nakuba akafaananyi neŋŋamba kati ngenda kusulawa. Jjukira nvudde mu kyalo nyingidde junior ngenze mu senior kati awo ntandulula ngenda okusala ate ekibuga Kampala ogenda Ejjinja oli muva byonna bipya nnyo banga lyonna weebeeredde mu naye Mukama ambedde nti nsobodde okubangukako nsobola okusoma nti entakisi egenda gindi neraga gindi. Kakati twalinga tuteeka nkola enteekateeka z'okugenda okutandika okukola nalina mukwano gwange omu nga bamuyita Kagoda. Kati ye bwe yanneesomera kulaga nti ambe waffe kitange tuli bulungi nnyo newaka tulina essimu era nina n'emmotoka era ndenvuga nampa n'ennamba nti bonojja accommodation eyono eneesookerwako ojja gifuna yaffe nja kunona ku paaka nampa n'ennamba. Kakati bonnange situka olwokutaano olwasuula eppeeni bwe nti enkeera nagambuze nti ŋŋenda ku lwokutaano nga nsiba byange biteeka mu pillowcase ntaddemu byonna bulangiti yange n'amasuuka ninjolekera Kampala saze ngenze Ejjinja. Ntuuka Ejjinja mu paaka ennamba y'essimu endi wano simanyi post office waweeri n'amasimu gano agadde ag'omanyi ag'okunyoola. Kakati nfuna ka taxi ko nintwala ku paaka ntwala ku
posta ewalinga amasimu ngenda ku posta nga ng'onyola mu namba ntekamu namba esimu bwenevuga wa esimu ntandika okutuuyana n'okuva ku paaka okutuuka ku posta nali mmanyi nti bbanga ddene nnyo siringi zange 2 nenziwaayo wa takisi antwale nawa takisi okundaga nti yantutese wala nnyo yasooka naneetoolooza alyoka ntuse kuki ngenda okumaliriza okupa simu ngene simu eganye olwo amagezi ganeesibye ebintu ndese mbiteresezza ku petrol station eri muki mu paaka nebuuza ngenda kukola ki nkubye esimu eganye kutuuka nekakasa nti omwana n'obudde bukoze eki buzibya simanyi sisulangako kyebaita loogi simanyi kyebaita biki amagezi ganeesibye nebuuza ngenda kusulawo nimuvubuka amazisini yafo twabulinga tumanyi okuzina twagala n'endongo tuginyumirwa mbandawo nepuli endongo evuga ndi mu dansi nsuleeyo kakati mba nkyasalaasala entutto ntegedde nekkubo nti okuva ku posta kutuuka ku paaka street eri emu yokka era otambula butambuzi n'otuukawo nga nti oma banfeza abatakisi kakati mba ntambula noonya ekyokukola konje nasula ku veranda nsuzeewa ngenda okulaba nga ndaba ekipande kalaga restaurant and lodging nga nti ndose kakati munange nga nkyama nga mbuuza nti waliwo ebifo oyinza okusula ndiiwe ebiri nti bya ssente mmeka siringi emu sente 6 siringi eki ne sente 6 emu n'obutundutundu 6 nga weebaka era olwangamba nti weri nakwata kukazi nga nsasula nga bagenda banambuza luwumu nga njisiima nga bampakisi munuzo nga njansaba nakyaggulu konze mumpendi nga bakweweera olwozo nalya sente nno nyingi mwangi n'ensiringi emu tewera nyama n'amatooke n'omuceere ennaku zino ekyenkya tukiri 3,000 kyemisana kitandikira mu 5 awo 7 gendako bugenzi wano mugamba nti genda kulya bulungi ogenda mutwalekeefu genda mukaveno gumu 6 gumu 3 olwolya naye wali ngambye nemutewera nesiringi nenusu teyawera nga weerira mmere ennungi nga ngenda naaba nga neebaka kati enkeera ku lw'omukaaga nalina okulipootinga kuki yengenda okukola kyokka jjukira sinaba kufuna wensula sinage giyinza kutambula na lageji yange era kyenakola lageji nagiyitako ngagisinengendawa nenfuna katakisi nekantwalawa ku textile biseera ebyo bakolanga okutuuka ku saa 6 ku lunaku lw'omukaaga nayingira ku saa ezokumakya nenyingira munda nengenda personnel nendipootinga nandaga mangu ti ayo welcome nantwala nankwasa bosi yali atwala department gyenali ngenda okukolamu ya design nemala okulambula nemugamba nno ntemanyi mukulu mwami kyuka erinnya likyajukira bulungi yali musajja munyankole nemugamba nti omanyi nti ndize wano naye ebintu byanabise munanka mu takisi mu paaka naye okusula sinaba kufunawo naye nyina mukwano gwange ava ewaffe ku kyalo ayina kojjaawe bamuyita Ddungu akola mu Nairobi Breweries ye manager waayo omwami yaga nti otuuse oyo mukulu Ddungu kibuga ky'amakolero muwala wa Ddungu ti namuzaalamu abaana mukyala wange n'olwekyo ogenda kulinnya mmotoka eno ebbaasi ey'abakozi ejja kutwala ejja kutira ddala ku geeti wa Ddungu mukisa gyanje bajja gyanyi ntambulyako olaba mazima kakati munnange era olwava munakagi saa 6 nga nenya bbaasi yasibira ku mulyango nga bakoona kidde nga bali bajja nga bannyaniriza kakati mukojjange gwe nali ŋŋendeddeko bwempita mukwano gwange twali myaka gyegimu akola mu Breweries mu Nairobi Breweries naye akola ne kojjaawe avuga akuwuliza ati zidda nga bampadde bukola sambika kyokkola simba wakati